Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lunaku olwaleero lwadde no kulwanjawulo wano ku Serena Hotel. Of course tuwadde ne mugenyi waffe Mufti Menk. Tulina abamu kwabo abadde ba attendants abamaanyi ennyo abo basobodde okulaba nga ate babeerawo era bannange wano bantandika nti akansookera eno then oluvannyuma ngenda kudda eri oli muganda wange naali eri naye byonna tujja byogerako gye bujja maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uli otya mukwano? Ndi bulungi leeta ssebo. Kulikayo musomo? Alhamdulillah. Kyoyinza okugamba nti at least kino kyempiikinzeemu mu bonna ebyogeddwako. Tusomesebwa bintu bingi nnyo naye kyensingidde ddala okupiikinga nti Sheikh Mufti Menk atugambye nti emirembe gigenda kukyuka era nga guno we gukyuse okuva mu gw'emabega naye ekigenda tukiipinga nga tuli intact tutava ku values zaffe Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze yaleeta natuwa ne Nabi Isa Jesus ne Prophet Moses nti ezo values ezigenda otuyisa mu guno omulembe paka yaumul kiyama. Kikulu nnyo awo wennyini era wetwogerera lunaku tusigazayo bwe tuba tubaze bulungi tusigazayo lunaku lumu lwokka bwe luti okula nga tuyingira mu mwezi ogwa Ramadhan nga gwe Dr. Mulamba ate nga oli mwana wa Abasiraamu Kulthum kiki kyoyinza okugamba oba baka kiboyinza okuwa eri Abayisiraamu nga tuyingira omwezi ogwa Ramadhan? Nga tuyingira omwezi gwa Ramadhan I encourage basiraamu bannange bonna babeere nga basiiba ate bagutwale nga mwezi gwa njawulo kubanga gujja once in a whole year babeere nga tu reflectinga ku biki bye tubadde tukola tukilinzinga emyoyo gyaffe tubeere ddala bantu balungi nnyo twegayire Allah tusonyiwe bye tusobeza ng'abantu n'okuba nga tusaddaaka nnyo kubanga mu Ramadan empeerewo kukumba bukukumbi. Yes. Okay. Kikulu nnyo ebintu bitambula bitya saidi ewa muganda wange ewa omwami wamu ate Dr. lwaki adduse muganda wange kikibaddewo sikategedde kintu naye ng'oli otya muganda wange? Alhamdulillah obulamu bugenda butya? naye nga munzikirize tebandeka bano tebagenda kukuleka naye sooka owa abantu obubaka obw'ekisiibo tuli mu kisiibo kati tujja ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. So Omusiraamu ali yakatibwako okusiiba nga kujjako nga mulwadde muyi naye bw'obanga okyasobola okuba nti osobola otambula n'ova wange n'ogenda n'okola ng'osanga performinga bulungi kisibo kyekakatako. Mashallah. Tukulabyeko wano eno nga ajja ati wowe weeta olubuto olina byowuliriza olina kyobakinga in the oven. Mashallah. Mawulire gajja era inshallah mmanyi nze sibalimisa ofeta kulimisa ebbanga ddene sibaddemu mu ggwanga so nzijja bwenfuluma naye nga alhamdulillah I'm still okay. Mashallah. Wish you all the best. Mutambuze ensonga ate kati wano wali tulaga mu kisiibo ate temulinaawo mmwe tabbu yonna wali lwe tumala okusiibulukuka ekiwajinga okuba tetulinaawo tabbu tweyongera okuggumiza ekintu waliwo n'empeera zaawo ozimanyi? nzimanyi bulungi era buli mpeera ya musiibo ngifunanga nga bwejja. Mashallah. Amina. Kale buganda kale bane katuberekereze naye nga shafiiki sanso kale